n'obasala ssente ntini omutwalo gumu ate n'obaterako ne ba artist abalala tegera omuntu n'anyumirwa n'amanya omuyimbi waffe Gravity alina ekintu kyatutegekerayo ekyakabi yamaani. Show zino zigattako zitya ku muyimbi singa obudde nga boganya nti gweyo ya mutwalo tofunamu ssente naye zigattako zitya bw'okola show n'ebira successful ebiseera ebisinga okuŋŋaanya ssente mu extras ne bano abakugula ogulibwa nnyo yensonga lwaki David Utalo akola concert n'amala n'atalaga Uganda yonna ne Gravity era ntalaga n'enkuŋŋaanya maliza nfunye wanonyuza obutajjaawo ssente n'egyendaga maliza nfunye era n'osanga ndi fine olw'obuvulu bwange bwembeerako so kikwongerako ng'erinnya lyo era nkubiriza abayimbi bonna waba nga awulira atuuse okukolayo show. Show always creating our pressure eri omuyimbi gwe amaanyi ogajja okubanga osobola okuholdinga show oluvannyuma lwa mwaka nobanga totidde because wawo sometime olanga endonge esaze nga abantu bategeka neegaana naye gwe nosigala ganja kuteekawo olaba nga naawe bw'otalekera awo buuza ebiseera ebisinga n'okola amawulire oli n'akumanyiira oli n'akuma interview n'enkeera n'omunoonya ne oli n'omunoonya kuba omanyi ebizinensi yo kati nange gwe mulimu gwange ng'oli bwakera ku makya n'asuubula ebintu ne bimusala naye n'oluddako n'agenda n'asuubula kati guno omulimu ne bikusala n'ebikola ki tugenda gukola tugenda gubeeramu so nkijja ku ekyo mbu eno business gwe mulimu gwange gwe mmanyi yensonga lwaki ondaba every year every day buli kaseera nfulumya music nkola concerts kuba gwe mulimu gwange ate nga ebyo oba olina obisuubira mu business okulemererwa okufiirwa losses zibeeramu njamani. Ku mulundi guli last show gye wategeka awawa abaana ba upcoming ne ba Rising Stones agw'amaanyi bali mayo gagala ogamba nakaaba mube waweera mmwe mwali ne Alien Skin you gave him a platform from your show teyadda mabega yakuba n'afuuka w'amaanyi yeyo show ya Gravity bw'oyimba ku show ya Gravity bye bibeerawo omaliza ofuuse w'amaanyi yamaani. Ku mulundi guno tusuubira ki ogenda kuwayeera abalala omukisa tugenda ku creatinga era abalala bajje bayimbe abayimbi abatandika bafune omukisa ogwo bw'ogufuna audience ebeera nnene nnyo wano erugogo ekisayi kino kijjula kirabibwa abantu bangi buli w'oyimbawo omaliza music wasaasaanye era nkowoola bonna abayimbi abatandika mujje nga 2 Sebutemba mukeereko mufune omukisa ogwo yamaani. Omulabe gwe wamuleeta nga wamuwa platform sinze yamuleeta wamuwa platform n'aba w'amaanyi n'agenda but many people badde bamwogerera ebigambo ebimutambulako tugambe nti that's how music is. Buli w'obeera nga oli mugenda waggulu toyinza kuwewala bintu ebyo tegeera okwogerera okupulinga okuzza wansi akyabisanga eyo ntandikwa agenda bisanga maye kati omuntu bakwogera ne basuubira ogenda kukomaawo ne buli w'oyongera okwakivinga nga n'abalabe beeyongera ate oba tobalina oba munafu tegeera that means abaw'amaanyi oyo gwe bawogerera ne bakulwana obeera very strong so kati ekyo akyebalize Mukama. As they criticize your music no way yembeera yemu gye bamutwaliramu tugambe nti abantu bana bageza ku criticizing endongo yamwe tebagitegeera butegeezi kuba naye bola baga si muyimbi kyokka naye kimu tebaga kale ebyo genda bibuuza ye eyo tuveeyo tumwogeddeko ekimala muyimbi mulungi yamandi. Gravity oli muyimbi holdinga concert ne content wo osuubira okumufunamu twogere ku nsonga ya federation nga gwe omuyimbi federation nze ndi mu federation era tutwalibwa edikenzo era nsuubira ekigendererwa kyabwe kijja tuyamba bwe nsuubira sinaako wentuula musobola okunnyonnyola ennyo ekigendererwa kyabwe naye mwendi nga memba tegeera so ebisingawo bibeerayo ku federation batuuza meetings agala omanya ebisinga so ogendayo n'amanya naye nze sofa kye bandaga ndaba nga ekkuba ettuufu mbu baagala copyright baagala kino baagala kiri olanga bituyamba ne woba toyimbye ne woba toweta kukola shofunamu okola ebintu byo nga music wakusasula bulungi so nze ndowooza ekigendererwa kya gundi kituufu. Most of the artists believing and they have not earned in their music bayimba kyobola nti likes abamu bwe tugamba abasooka oba tukesa ne bagamba nti bakaddiye ne balemeddewo kitegeera kusooka ne bali mu mbeera mbi tebalinaamu kasente mwe mukikoze muti okulaba nga you can even earn in your music ate nga music gwe tufunamu gwe music gwe bazalawa tegeera so ebintu ebyo bya Katonda kyenyinza okugamba kuba sinza okugamba muze asinga ofuna
oba oyo agamba tafunye teyafuna oba yafuna naye Mungu akuyambye akwadde amagezi agakozesa akatini k'ofunye tegera sente zo zikozesezza bulungi ekisinga obukulu so ebyo bya Katonda sina ngeri gye nnyinza kinnyonnyola kuba kyemmanyi buli kintu ku nsi eno kisobola okutuukako so judging omuntu right now naye nomaliza no ending up mu mbeera ng'eyo so sijja judginga muntu yenna oba yakozesa bubi sente zo oba ki wabeerawo ensonga yaman yeah. You talked about many copycats abajjanga beefula ba Junior Gravity ebangi kugezaako okwonoona erinnya mugenda kirwanyisa mutya because it's your brand zimu ku kibooko nze ntambula nazo nze bannange nenziramu neza omuntu nga yeeyita Junior Gravity simanya biki simanga nze nyimbanga Gravity ngenda kukuba omuggo ku mutwe bagezezaako okuba embracinga nga mukyali aboonoona erinnya andi kati oliwo okukwata n'okuba omuntu mu microphone ate nga weeyisenze abantu ne bavayo ne baganze mubi togamba oba mubi so mbasaba mulekere awo abakikola. Let's talk about music battle. Zina any values ezigatta ku muyimbi. Of course. Ebyo omula music wabeera soft nnyo yimba nyimbe byange. Walibeerawo ekibula mu industry. Kati namwe bannamawulire mukimanyi. Otegeera waliwo kyolaba nga waliwo kyetumiisinga. Bwe mukifuna ne kijja ne mukiyingira. So nze nsuubira kirungi. Kasate mbaamu kwetta kutyoboola families. Kwa family tezibiriimu. Nze nsuubira biba birungi. Oli Nokia oli iPhone. Tuletaaga kwogera essimu yiino gye nkwata maaso asatu tesala nnyo omuntu ale nnyo mugundi ebyo mu busimusimu bwammwe obwo yiino ate nze njala nnyo ebintu ebyeru ndi muddugavu naye njala ku kisambi ekyeru ebisigadde gwamanyi nze ngambye ekyo togattako I like brown good side. So if you were to battle in music industry, olowooza goyinza obbatolinga osaazi nogolaba goyinza okweyimbako mu ndongo. Neze Kamili kale tumujjeko yino. Teri abayimbi bonna mbasobola kyenyinza okugamba yenna ajja mbasobola okwabika naye. Kuba music muyimbye mulina abawagizi mbalina Katonda mulina ani yenna gw'oleeta kati yenna gwe gwomentioninga mwaniriza neshozo ogikyusa nefuuka bato sho yange yenna gwompa yenna gwompa musobola yonna gwompa musobola oba akinaani bwe biba bya ndongo nkusobola bya ndongo teri kuvoola teri kulwana disiko twagala disiko. That's why you came out and you say you are East Africa's number one. Siri number one East Africa naye of course ndi number one Uganda. Mu Uganda ndi number emu right now saawa eno. What makes you to call yourself number one in Uganda? Zaino oluyimba olusinga ate bino twogera ku byandongo. Being with trending song si trending song, the biggest song in East Africa. Okwepicha ate kyekirala nze asinga onyirira nze asinga ssente buli kimu nze akisinga bamuwalana bwanyirira nze asinga byonna nze abisinga kati owulidde nze asinga everything kati munnange oneyimbamu okimanyi music nze amulina buli kimu nze ani omulala saawa zino wetwogerera nze akatiba kange bakayita Katonda nze nyimba buyimbi Mungu nansaasira ne bikwata ne ku Friday nolimba lwengenda okuta era lugenda kukubirawo. This time around okuddeyo no commenting ku kyobutaddamu kwogera ku mukazi wo ne family ekyo kyote nati nawe kyoli mu kuddamu tokiraba just anti malenja akugamba abantu lwaki ku mulundi guno kikunyiizizza nnyo nnyo abantu tekinyiizangako because bulijjo bajja ne boogera ani yali amwogeddeko teri tebamwogerako oyo ekyo kyatika
So bubaka ki bw'olina eri abasuubira okuvaayo okuddamu comment about your wife and your family? Era bakuba emiggo kwate okuwooninga era nkiddamu okuwooninga Wesonyiiwe famire mu bintu bye byagala okukoleramu amawulire ebintu zimaana nabba ssente kuba tolina bukakafu otegeera bino gravity tamanyi yimba oli waddembo byogera kuba ekyo ebalowooza yamuntu nakunyumirwa kwamu nange mulimu gwenda neŋŋamba oyo ayimba bubiri kiri ayimba atanyumirwa bangi nnyo so ebirala byonna bikole famire kijje mu bintu bino ogenda nnyumirwa amawulire wakajja mu mawulire onoonya vibe agala bakwogereko alowoozesa n'abantu munze enkola stand okushinga shoya seetaaga kukola kabadi kuyita abantu lugogo abantu bakimanyi lugogo waka bamanyi gravity muyimbi akyasiza okujjuza cricket ovu bamanyi gravity wajja ku stage tunyumirwa seetaaga kukola kabadi konna so mukulu kuwoninga era nyongera okuwoninga Wesonyiiwe family okubanga kukuba kanya kukuba emirundi 8 oba woninga kukuba Wesonyiiwe family ya agamba ekyakulemeza ekyamwogeza nti okuba mukyala wo nti wayogerako mu kavidiyo nti okuba abakyala era wakodde obujuzi aleete ne proof ngaomukazi azimbye okuba agireete bina bigambo kanaye nga bazze n'abanyonyola munamukubi bigambo naye wabeerawo puruufu gravity wuuno gunamukuba omukazi aveeyo ye mwenyini mukyala wange ajjayine mu kamera agambe muwagwa so ave mu byokwogera ebyo naye weetereeze Alex yeetereeze oyo kyali kino nkyogera nkiddamu era nkuwoninga weetereeze ebyo byonna byowesiba ku mbato bigenda kukuyamba gyogenda okuloopa tewagenda kukuyamba ne proof byonna byayogera bonna abamutuma oba abantu tebagenda beerawo nga nsibagayo tebagenda beerawo nga nkutwala ekitali oba eruzira tebagenda kubeerawo ngaosasula sente zotamanyi muwendo teyagenda kuyambako okusasulirako so weetereeze okula amawulire g'omulungi ze nvuma kubanze kati byenkolerera kunvuma kunjogerako ze kinkolera naye famire yange mukyala wange si muyimbi abaana bange si bayimbi ate nga n'omuyimbi gye kasimba osasula ennyimba ze bali nezikuba ebyo nabyo njagala mbireeti abiteeke kibooko naye famire y'Omujesonyiiwe mu buntu gw'olina famire yo waliwo nayeko nga nginoonyerezaako ssebo lwakuba mu abanoonyereza naffe tulina obudde obunoonyereza naye olaba sikunyega ssebo bibyo nabagambe waliwo munamawulire yalepinga omuwala nga sikuloopanga ggwe tegeera wakwata omwana w'abendi n'omulya kibuli tegeera ebintu nengenda ku poliisi netubireka bigwere ku kooti simanyi ngeri gye wamaliza naddemu oyo bambi naye saavaayo kwogera kyokka nga tukumanyi oli w'amaanyi mu ndongo muno oludde namo aluddemu si yasinga naye ali mubasinga tegeera munnamawulire warepinga omwana ffe tetwogedde byammwe tegeera naye ate sijja byogera kuba biri mu kooti soogedde erinnya lye naye ffe buli kaffe nze ni muntu nkola ensobi tegeera naye gwe ensobi yange n'ogigezza tugenda banoonyerezaako aba mulina basezi mmwe olowooza bannayuganda oyagala bakusiime batya ku ndongo gy'obakubye for 10 years bagizine buzinyi nze nkuba endongo gwe gizine kyekyo naye seetaaga kunsiima ate onsiima eki gwe zina ndongo gwe nyumirwa music wange kyekyo tewali nnyo alien yagamba last year ayinza okuba nga avudde mu ndongo wali olowoozezaako ku retirement yo nakikyozaako ng'ovudde mu ndongo nze sigenda va mu ndongo ate nveemu yaki nze ndongo ye maama ye taata ate endongo muzimu asa gukwambala guba gukwambadde okwamuka mwina ogenda mubajjajja nsaasi teri Bobi Wine mulabe era abasuulasuula musima freedom fighter n'abaako gy'asuulawo awo yagireese don't lose hope oitegeera kati se omuntu Bobi Wine mugagga wakabi buli kimu akirina president Bobi Wine naye omulaba akyasuulawo don't lose hope omanya endongo muzimu naye ng'alina buli kimu oluzungu nali nyimbyeko oluzungu anti broken English owudde broken English naye I will if God wishes I will drop an English tune
Yeah, man, an English one and a serious one. Yeah, man. Do you think Banayoganda banagitegeera? Of course they will, because I'm very good at it. Isn't it? Osese, neze. None ebibira ebintu by'oluzungu mimanyi. Just simbire kabulesi. Mulonjujjo wange abakirimu bangi. Njala kuba unique. So let's call upon your fans to come and support you in your cause. Naye naye tomanyi luzungu. Naye mumuli dono chali. Let's call upon the people. Why you boy? Ne English wo mutini. Amwekali akasabe mmere sika broken. Naye my fans, let's gather. Yeah, man. On 2nd September at Lugogo Cricket Over, we'll be there. Yeah, man, we are going to be there. We entertain. Yeah, it's very simple as that. Don't you see? Don't you see? Yeah, man, simple as Kwepi. So let us all be there. Yeah, man. But I don't know because you be say bifana. Abo tateza achi. Baba bagala kwepicha byabwe. Naye nzo limba lwankuba bifaananyi. Yeah, man. Neera kigwayo picture olabyeko ekifaananyi picture just nakireta mu art ate music art anti video je wakola n'oteekamu amount wali mu pipa wakola nga bayita beku bifaananyi mu pipa. Yeah, man. Okay, oli ready?